breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky. Babitibwa, fe tuli babitibwa tetugambibwako. Boy. Ne woba wabitibwa otya. Owange omuntu eyakutuusa woli. Respect. Kale tutandikidde awo owanga omuntu eyakutuusa we yakutuusa respect omukulu oyo bw'agambye. Ngenda kuba nkuwa ekifaananyi kya Mathias Mpuuga ye wabeera leader of opposition kiki yakola. Byolosonyi olunaku lwabadde lwa Monday wekyazizza Mwami Kyagulanyi ku Parliament. Ye teyeegulumizza ng'omwami mu kavidiyo wengenda okakwaleyo kamaleyo owulire nti entebe ye ya leader opposition agituulemu nga mukama we waali. Teyagituddemu because amulondera mu kifo ekyo era entebe yagiwadde Kyagulanyi ye yagituddemu ye ate n'atuula ku eno yabadde wansi we because he's his boss. Oba oyagala oba toyagala tekituukiriza. So okulaba ekifaananyi kya Mwami Mpuuga wano kankiteekeyo ekyo kyennyini kyolaba ku screen awo. Ye Mwami Mpuuga by that time wabeeredde leader of opposition wekyaza Kyagulanyi ku Parliament. Mwami Mpuuga atula mu ntebe nga leader of opposition. Yate mukama we n'amutuuza mu kali akatebe akatono. Zibanneeka mbabuulire that was wrong. Mu mateeka ga laws of power always never outshine your boss oba oyagala oba toyagala. Let me give you a scenario. Lumugenda ku mulimu simanyi otaba ogenda kukiraba naye raba boss wo ng'engeri gy'ayambaddemu ya kisaazisaazi wegenda mu ofiisi ye ng'oyambadde otonye nnyo muganda wange ekisobola n'okukugobya ku mulimu mu offices ezimu ku mirimu egimu osobola okugoba ku mulimu ate ddala nga mukama wo oyo mukyala nga naawe ogenzeyo oyambadde omusinze ng'oli mukyala osobola okufuna obuzibu. So ze nsonga ezo ate kankubuulire ne mu Bayibuli era Bayibuli era weegambira nti Katonda waffe wa buggya tayagala like gwe obeeko ekirala ky'owanika okiwe ettendo okusinga ye kijja kukuleetera obuzibu. Teweegulumizanga mu maaso ge ozze wuwe nga ye Katonda eyakutonda mu nsi ate wano ku bbali olina by'okolerawo biraga nti bisinga ebyo muganda wange mugenda kwatika bubi nnyo. Oyo Katonda n'obukambwe bw'alina. So gy'olosonyi kino kye yakoze omwana ono yakoze analysis y'amaanyi. Nkujjukiza subscribinga, likinga, commentinga video eno etambula. Of course oli ku Express TV 1 naye buli w'osubscribinga Express TV 1 n'olikinga video eno giwa omuliro n'etambula n'etuuka ku muntu yenna ate n'ekyokusharinga kirungi nnyo no commentinga mu commentinga. Let's discuss about this. Gw'okirowoozaako ki? Byolosonyi kye yakoze kituufu okutuuza mukama we mu ntebe ye nga leader of opposition gy'alina otutuulamu oba Mwami Mathias Mpuuga kye yakola kye kituufu ye nga leader of opposition by that time okutuula mu ntebe. So katuwulirize omuvubuka ono yabadde ne issue ate emboozi eyeeyongereyo ddala okugwa amakerera. Njaga okujjukiza this is Express TV 1. Tuli babitibwa, fe tuli babitibwa tetugambibwako. Boy. Ne woba wabitibwa otya. Owange omuntu eyakutuusa woli. Respect. Omuntu yenna ng'alina paati gye yazannya mu bulamu bwo nga yakubaako wa yakutuusa we wali tosuubira kubeera muwenga ekitiibwa ate wakugamba ekigambo muwulirizenga nnyo nga bw'okiwulira kubanga yagenda okukuteeka awo w'oli woba oli awo eddala lye yakuzannyira okukuteeka oba oli awo ye ayina bye yalaba ate aba alina ekintu kye yakulabamu n'ebiseera ebisinga bw'omudisappointinga. Anyway, olumu asobola okulaba enneeyisaayo n'amanya ono nno alabika yandibanga yakyuka ku kye yatandikirako. Lwaki mbagambye bwentyo nti omuntu yenna ng'alina paati gye yazannya mu bulamu bwo tomuyisanga mu maaso aba boosi wo ne bw'oyagala omulage nti kati gwe ne ku bwa boosi nze nkusinga oba omaze okugwa.
tunuulira obufaananyi bubiri awo bwe nkuteeredde awo. Kuliko eyasooka okubeera loop, kuliko aliko loop. Njagala otunuulire ne mu ntebe mwe batudde. Anyway, njagala gwe kitunuulire okirabe. Joel Ssenyonyi awa mukama w'ekitiibwa. Joel Ssenyonyi awa mukama w'ekitiibwa lwa nsonga bwe yamuyise yamutuuziza mu ntebe Joel Ssenyonyi mwakola ki? Mwatuula bwe yatudde. Kyokka ate ono eyeeyita ow'ebitiibwa bwe yakyaza pulezidenti we eyamuteeka mu kifo ekyo yamutuuza mu katebe akaddiridde entebe mwe yali ateekeddwa okutuula. Kitegeeza omusajja oyo ye yali ayagala evukuvadda nga ye alaga nti ye ow'amaanyi. Ono eyamutuusa awo waali amulaba nga atalina kiddako. Ne lwakuba Kyagulanyi ako munnaaye gwe kyokagamba kakikola. Bw'okagamba nti tuula awo kajja kutuula tekalina kusiba. Naye omuntu ng'alina ekintu kye yazannya mu bulamu bwo n'abaako eddaala we yakuteeka mbenga ekitiibwa. Quiet the community December. Yakuletedde Lukusuto live in concert ku Sheraton Gardens. Abaana bakedde secondary school begulidde linnya bakubidde obuyimba obuliko. Kano kakuba. Kano kayeteremo. Fena ku Sheraton Gardens nga 15 December okuyingira tiketi za alebane za mitwalo 3 VIP alebane za mitwalo 8 ate meza ya milioni 2.5 emitwalo 5 abanayingira ku mulyango emitwalo 10 VIP yiga star 252 star nyahashi ogoberera endagiriro olondeko Lukusuto live concert nga werekeddwa kabayimbi bonna mikwano gyabwe nga biwagiddwa Sanyuka TV, NBS Plus ne Afro Mobile. Breaking news, context, analysis. And all the while keeping it factual. A new form and shape. It's gonna be smoky.